Olugero lw'ekinaana Nakamwante taabulira nnyini ettooke nti ettooke ly'emmanju lyengedde. Okubulira nannyini lusuku awali ettooke eryengedde kuba kwagala nnyo kwogera, kubanga nannyini lusuku yasinga okumanya amatooke amakulu gye gali. Si kirungi kwogera bye tutasaanidde kwogera. Olugero olw'ekyenda. Namuŋŋoona ebbala erimu terimubuusa na nnyange. Namuŋŋoona ekifo kyakimanyi. Abantu abamu tebamanyi bifo byabwe, kye baba bayitibwa bannabyewanga. Olugero olw'ekyenda. Nantaggwa buto ng'akafuba k'ennyonyi, ak'enkulu n'ak'ento babubaaza mmuli. Abantu abamu abakulu bulijjo baagala kweyisa nga bato. Olugero olw'ekyenda. N'asirika amanya, ekikere bakibikira kwakiya ne kikaaba ku nkuba. Ekikere ennaku yakyo kigisiba ku mwoyo okutuusa enkuba lw'etonnya ne kikaabira abantu baakyo abaafa mu kyeya. N'abantu bangi ennaku zaabwe tebaziraga buli kiseera awatali nsonga nnene. Olugero olw'ekyenda. Nkumanyi muze takulinda kwetonda. Abantu abamu bwe bamanya emize gya bannaabwe tebayinza kugisirikira nga bali nabo. Olugero olw'ekyenda. N'amwatulira abulako munywanyi we. Okugamba buli muntu ensobi gy'aba akoze kuyinza okubuza omuntu emikwano. Olugero olw'ekyenda. Obusungu mugenyi akyala n'addayo. Omuntu bw'akwatibwa obusungu ekiseera kituuka ne bumuggwaako. Olugero olw'ekyenda. Obuteeraba bukuvumya akusinga. Singa abantu beeraba tebandivumyenga babasinga okulabika obulungi oba empisa. Olugero olw'ekyenda. Obwerabize obungi bukusabya gwe wamma. Buba bwerabize oba butamanyi obuyitiridde obukusabisa obuyambi omuntu gwe wagaana okuyamba. Weebale nnyo okuyigiramu naffe olulimi Oluganda. Era genda mu maaso subscribing era olikinge video ate tulabagane mu ka video akaddako.